Mariach yamusipota boga musajja inafika twalika kurugoka bakawo kwasa babawo muki naye pulidde wano ng'olusuubu lungi kyeka ng'osse ku lusuubu siba kiri ladies and gentlemen yagabobo kirasakaddemo n'amalako n'asobola olusuubu n'akasobola kole mu lusuubu nedda sebo teluyambe bulamu bwange Mariach wemba ngende ebweru teryasaba lipooti katwakibonabona n'abaana abakuŋŋaanyi wano nga mulimu babwayise mwefudde abali modern omanyi abaana abali muno nga beebwayise nansana bali muno batudde naye buliko ogwako omubuuzi obuludde luddawa menyenyo I like plot8. I always part at plot8. Ate buli ate okumanyaka bino ebifo ebyebbeeyi olumu bituwa Bible ogenda n'ojja wanene kololo wena ne weefiiringa nga ddala ow'emunyonyo kyokka bw'otuuka ogenda n'ofuluma boda n'ogiyita ng'ambega n'okuba n'aka ekusanga eri waggulu osanga omukazi ng'alwa dali simaati kyokolaba Mariach n'akyusiza system. Mariach sigenda kuddamu kunyakula kasawo ka mukyala. Ladies walk bankrupt ekyo kyonna kipuluvinze. Teri mukazi atambula ng'alina ssente mu nsawo tekiriiyo. Era poliisi n'ebala egamba buli mukazi bamwaze alinamu omutwalo yadde ewaka mwonna musula kitalya. Ladies walk bankrupt simanyi lwaki. Omukazi ogenda n'omukubira essimu n'omugamba hello Rachel, where are you? And this way Nansana, can you please bring it up to plot8? Baby, I don't have transport, no problem, I'm allowed to come. Omukazi n'ayambala n'anaaba n'asaba kawigi n'asiiga emimwa n'alogosa enjala n'asetinga obugatto n'akwata akasawo n'ateekamu paadi n'ateekamu tippi obuti bw'amannyo n'ateekamu n'ayiwamu tomato sauce mu kaveera omusibe n'apaakinga bulungi nnyo yadde nusu w'ebiga tebiriimu n'alyoka ayita boda yes boda ntwalako ekkolero sente mmeka plot8 ko babogerwa abaganda mutwale emeka ebiri no problem we go omuvuga gw'omanyi alinamu sente ogenda otuuka wanene ng'omuvuga bamuyodaayido bw'omwana boda amugamba sente zange kenoozi I don't know what's wrong but I know we are dirty. Nze nanyakula akasawo n'enzira ebbali nga manya akasawo k'omukyala kalinamu kasente kati nzira ebbali bweti nkebere ngenda okukwata mudemukasikiza kugyamu akapapula nendowooza mulimu ak'etaano okudda mu ttaano ng'akapapula kaliko ndagiriro gy'alaga ew'omulenzi bw'otuuka ku kibulooka enansana buuzi ewakagimu gasiya buki abakyala mbatumidde nga mutambudde bana musula mulumwe mumulinga abali mu kisulo naki kakati mutudde wano mugaba n'ekifo wano watuddewo omu wakati waliwo omu eri waliwo omu n'eri waliyo omu kati afuna gayi abalaga sayidi mumanyi koodi zammwe afuna gayi abalaga nkwasizza kati mubamu atannafuna n'abalaga nkyayiya kati mulimu afuna gayi nga tavaako yadde ekikumi n'alaga sayidi nfunye naye mugumu gasiya buki abakyala batambulidde mu kambasi mbatumidde ng'olibaza okudduka kabakazirani. Ladies ayi Mariach kino kibasaba mulekera kupatingira mu kambasi twagala mwambale ku bugato obulaga enjala kubanga enjala zitwogera obuwangazi enjala zongera feeling zongera ki lwaki oyagala kambasi boyfriend ali mu kambasi nawe oli mu kambasi mugenda kudduka kabakazirani. If you are ready, you have to put on an open shoe. Okulaba nti obwalabo bukola ki? Abakazi abambadde open mumpe kuganeza amanyi open shoes. Laba ekiri waliwo oli alina buno bufulaati obwabasomesa. Omanyi olaba omukazi nga yambadde buno bugato obwa bbuutu. Buno bubbuutu, buno bufulaati bubbuutu bwabasomesa. Teri musomesa yambala akakondo tebakulimba. Naddala omusomesa wa nasale kubanga ku ssaawa 6 alina okugusa abaana mu buleeke tudde ate abasajja ngenda babulira kino kyagwa abasajja gentlemen kino kibabulira abasajja omukazi w'omukwanyi omukazi omutuufu sayizi y'ekigere yeno wammanga bw'aba agisussa oyo wawasa roboti amakamu gazimba abo ngenda kwogera sayizi z'abakyala omukazi watoli mweno sayizi omusajja muyambeko ewako kulaakulana eno esayizi amusitati sayizi etuufu
y'abakyala yeeno 1:28, owokubiri 30, owokusatu 32, owokuna 34, owokutaano 36, owomukaaga 38, owomusanvu 39. Gwe tuyamba tugoma ku 40. Naki bw'oba oyina 42 ennyumba mu kizimba abo oyo musajja munno. Osanga abagalana ng'omukazi ayambala namutaano n'omusajja namutaano abantu babiri bambala 9. Amaka ga roboti gasiya buloolo kubanga abasajja twabanyo abazungu nga bali mulaavu nolaba akagere ng'omukazi akaleeta akateeka bwati mukama ka gayi n'ayasama n'alona obwana naki naye omwana waba nakuwa ekigere maama ng'alinga kuba 3. Ogenda okebera ng'enjala nnya teziriimu n'omubuza z'abaaki nazannya nnyo sonko gasiya buloolo. Abakazi bwe yambadde nnika ng'eriko akamuli ku bengale z'amaanyi nnika ng'eriko akamuli bwe bunika bwe tuwagala n'oyambula omwana nga kanika kali attractive okiwulira webale bebbi musibitange kololo kanga kiina waaka bannayira bibbiri buliko omwana kola balooza musibemuliyakuddukana abaana banyirire kololo wano naki kyokolaba Mariach sireta mukazi maama w'abaana mu bino bintu oyinza omuleeta n'obufulanga atamumanyi n'ogamba bakanyama omufulumye banzi badda ove wakaba omukazi omuwana you are my queen, you are the best, you are beautiful. Ogenda omuyingiza waneero okulaba mukamunongo olingaleze full figure nabivaako abeere waka kubanga abaana babeeramu ate omukazi ow'eddiini anyuma ndowooza olya leero oli omwana ligungu nga ligenda likusoomooza. What can you do? Will you manage to afford? Kati ulo butalina kabina leero tambula nabo okukusoomooza watomera gasiya buki naye bamwe bale kujja abaganda mbatumiddeko abaganda mupe ku ngalo ez'amaanyi oli ku plot8 oli Uganda abakiga engalo ez'amaanyi ku plot8 abakiga. Mariach nakoze research abaganda ly'eggwanga erisinga ery'abasajja okulula ebitundu by'omubiri eby'abakyala mulaavu. Abaganda nabawadde credit naki era nabafunye n'amannya bw'oba oyagala okunuuna ebbeere yita mutyaba, okunuuna emimwa yita sentamu, okunuuna akabina yita serubiri, okunuuna susu yita lwasa. Naki ate lwasa aliko obukwakulizo okunuuna ng'akulaba nyiga 2, okunuuna ng'azibiriza nyiga 4, okunuuna nga bwamira nyiga 0 kuba batakyategeera. Naye tali mukiganuuna omukiga mutuuka mulagi n'omugamba baby neki njagala kunnuuna before doing anything. Oli omusiru naleta ice cream nyende ekisolo tokiine kali amaze gange okubana nga bakiga bali aloga nti banna tebanuuna. Naye abaganda abakyala njagala mumpa obugala bagamba nti lwasa kyeyakola kyamulamwa. Abakyala tiimu lwasa kyemugamba lwasa anuune okunuuna mukwetaaga nfudde wangi ekyegeza polisi emwesonyi wanuuna ebintu bye. Ntumira n'abakyala ng'olina akasajja kampi kakoma wano kali wano ekiba kyambeera akasajja akampi kanyuma mulaavu kubanga bukaba kakkalakata kabeera kakoma wano kati gobanga akanaza mu mutwe tabala taata tabala ssebo sabulako mannyoko jukume bbeyidde nga kakoma wano kati olaba kaweddemu amaanyi ng'obakuba oluyi sikuwulira basira buki bakutabali kabaka w'okwasa amapotebo gaebawo muki kati njagala mabuze omukazi omumbi buli kimu kirina advantage ne disadvantage. Omukazi omumbi omulaba nagala ne mukolako research bwemutambula mu kkubo ng'oli musajja muwanvu ng'akakyala kambi mu kkubo bagamba atambulire ka first born siba kiri naye ate akakyala akambi advantage yako yeeno obeera n'emmotoka kuba waliwo bagayi abalira mu mmotoka nga buwulira so ogayi nga paakinga emmotoka n'agifuula luumu nafuka ekyokola. Kati abakazi akambi mu luumu kanyuma nnyo katya mu mmotoka ogenda n'okateekawo jjukira muli mu mmotoka kampi kabanga akagugu ekeebaka kano katwe
bulago tubeere kakundi katundu kakyama bugere obugere n'obwanika ku ddalu ku bodyboard n'okakwasaganya terinaamanya ng'oli muli otuka kantuko kati disadvantage y'omukazi omuwanvu mu mmotoka yeeno ogenda n'omwebasa ku mutto bano abanyarwanda kati bw'omwebasa bwoti mmotoka akatajjaamu ate yeewetamu kakati okumunyumirwa olina okuseerabirwamu ate omutwe ne guyitamu kati omusabula awaana beebweru gasiya kuki abakyala bamali mu matumide ng'otyokuseka balowooza mpisa kumba okwekabulemu ekyemba ekiba kyambayo wamali mulema omunyonyogenda sekanga nywera kabega ate wamali mu buyaali nobwoba omulyako olugala katambira omukuba kubazuka asama tamanyi naki banage bamala twagira plot8 buli bamande kuba kujoga kukiringa abakyala abatumidde nga abaana obasubidde mu nju oli kugayo omugamba twenyadde omulema bannange ekiri wano kati nebisangalate bakoze ekyemba ekiba kyabbe abakazi nga tolina kaleega mpegaleza amaanyi abakazi nga tolina kaleega muliwa next week njogade ne management next week omukazi owakaleega tagenda yigira plot8 next week bwoba oyina kaleega don't bother to come to kolona naki kino ekifo twagalamu abaana abalina guno omutima gw'embogo enansana amabeere gagwa ebwayizi amabeere gagwa ekamwoca amabeere gagwa nekkololo mutuyambe buyambi n'olula ebbeere lyagwa n'ogayagaye next week atalina bbeere togenda kuyingira siba kiri kirema n'embuzi wiiki eri nera kunoonya bambuzi ogenda yimirirawo tugenda leeta body detector egenda kubeera ku entry kasi twayimirira nga kwogera kakalamu god ng'oyingira kati kageze kwogere crocodile ogenda kuzaayo okugonyayo tukoye otuwulira omwana ow'embuzi anyuma omwana ow'embuzi mutukogenda mulavu nga yenna akankana nomugamba kiki ogenda kuntunga tubakolakako sibiryangako negina emisasaamu etebaali edda mutuuka muloyo okugamba weeyambule amuleva redi gasiya buki bwekali bwokwasama obudde bukya bwomuli gwenkola bwakola ki bwakwasama tulina abayimbi bangi nnyo matati mpiseeko mubagagga mpiseeko ekkoloma leero nga byanjawulo singa eyansana abaana bawalampa emizindaalo singa abanika bali bali balwana nolabitibiri organized nnyo tokola mwana w'ekkolode bwoba omututte ewaka nga muli mukubesasanakoonesuli mulaavu ng'omulya nagira yeetonda I'm sorry I didn't mean to gas. I'm sorry anyway. It was my intention. No. It was not my intention. Oh, I can't imagine. I'm ashamed. Oh Lord. Never again. Naye waffe nasa na mwana kumula omukabula n'omugamba okozesa gamba mbole ntyo bakaze abaana be waffe agambira wandikwanye yaffe emabega banna nieno kololo otulya eno gyokwana omwana nga mutuddeawo nakulya nti ofuuye ng'olimbaawe takwatulira agenda bali mu kiyigo n'abuuja ng'aliwo nagamba mama gayi mugaga naye bayawundi yavunda munda ng'aliwo naye waffe nasana oba otudde naye omukka omwana akuyitirawo kagimu kati amaso gafudde mulimu naki kasiya buki omugagga nkozeeko taata weebale mukama kuwa omukisa bampita kabaka wakwasama potable guy. Thank you very much. Hello, high five. Oh my god naki kawaniti abagagenda gyebali enkololo VIP etuddewa VIP west VIP wangi VIP yeyo mulimu abantu wangi omanyi omugagga omulala taata weebale tonsaliza obwomutwalo era yanguye tulwawo naawe ojja kunyiza wabe wampa ebiri kulekere
ttaano ez'okululya abasajja mwe bali abalina sente basobola okumpa emitwalo ebiri n'ekulegera ettaano zo tonnumya singa wali mukyala wandibadde wakuleepinga omuntu ababuya mpoba ompasira butekolaako wanjagala kuleeta bayimbi taata webale 15 bwezi naye amateeka golina nze nzikuwa nzikuddiza ninalo gamba cwi ayogera okyogedde bubi badde nzimuddiza kubanga badde osokumba mwebire kimuluma waba maama yambadde akatimba k'ensiri tweyanzisa bakazi bambala olinagira mu kateri ya saaluuni Jasama obudde bukya ate nga tuzze kulyoga naki webalete bica nakito. Oh my god, hello kuli bulungi bane bafaanana mama otaatawo wangi abakyala abatumire abasibye penso endiriza banfuna mpola obali lubuto omanyi Mariach bingi byeyagala kirima bweyagala abakazi abasala kati batusevingira satuwebi ng'olya muntu niyo nosanga abaganda njagala Braziliya ngenda kusiba Beyonce nalyoka bisiba nebiika wanalinga wamagye n'olira obusomi kyebagenda okukyuka nga nibalimu omugwa kakati essaawa zino njagala kuleeta muyimbi kubanga Mariach bwejasama obudde bukya tuli mu vibe naki DJ 1 2 3 tusokani wangi kulo tusoka kuba wanye sawa zino nafuya fa chichosa tusokani tina John Bulaka tina wo Rose Potable Mariach nakoze research wenda bya Rose nakabina manya wali wa muloga kubanga Rose bebagaza wa Afrika y'abayimbi bebweru naki bas American Heights tusokani shindira ko katono shindira how are you what is there ko na tongo wefude abana bekololo linda kumpererwe vayo tuso mama mukama kuwa omukisa akulya yabakulira ddala mu linnya lya Yesu tusokani kubanga tulina wonina Rose tulina John Bulaka tulina wani zekusimirangirangi ate omulala ani Taxi vibes wali bonna we bali isokani chasi nalubega taliwo ogenda ku Afrika gyomusanga essaawa zino tugenda kwatuba tusabo tugenda kwogera alyajja bwe mulina introduction mulinde vibe bakutamulya kikanisi abakusa DJ Shiru naki omanyi Mariach nakiriza DJ Shiru ali amanga the DJs abali abantu era bw'oboona nga DJ Shiru owuliraga let us welcome DJ Shiru spirit doctor naye abeebasaka bayina obwami ladies and gentlemen katukutuseeko sura beni n'owulira embizi gye basiyaga gasiyabulolo naki Mariach wabeerawo ebitobe biba vibe yokka 1 2 3 selekta